Nabyo oli mulwali naye kuma. Ekyo kirala. So nsegezaako okugamba kikiwa nti Mayinja nga Mayinja. Sasa tubamuwadde drop naye n'addeta aba. Mayinja nga Mayinja. Twago tekyalimu waka. Mayinja nga Mayinja. Ekyo kyalimu divorce. Nage bali majali yelisi. Wala yamo. Wadogera kudduka. Wali lagana ali tukoze eki. Wadogera kudduka. Soko je tubuzeeko. Baba. Omusajja ofananye top 10 no. Mbade manyingo. Why? Ugamba otya. Obukulu. Soko omusajja musike omusajja afananye top 10 bagenda kudduka. Afananye ali yelisi. Bali bagenda kudduka. Zera bali ngamba yeye ali ata atumyete sawa ze. Ono muganda wange. Akuisani baba. Nano nembeera nenjogera. Muyambalanga to omuzindalo gumunonye nnyo. Doze yo yampola mpola. Sembe omuzindalo guno kubanga mukwetaganye. Chichi, muli balugana ne top 10. Mukulu. Edada. Nati ya mukulu ye wa muto. Muto kumfanagana alien nabanga yakulyaza amanya. Ono muyola yakole sente mubira bange waga wali agency ndi atatoka ngembale ndwaloni abadembale kuwekende epozi adembale atagala muyimbi sawa sokoleke oli muyimbi katugwani tutandikire oba amanyi waliyo ba junior kamili yesembera omuzindalo tebaziriri wala nze monster oli alien skin no monster kalimuna mwinga monster kibera kisode alien chimenke muganda wala ya mufana enviri enkofiira esaati kichaini kino kisiri mukolagana na alien muli ba mukwano temusinkana ko odenga muli ba luganda nemwana ofana na alien skin gwenze nkukolera badde nsaba interview no wegwera tuyambe omutono asinkane mukulu we munegwa muhaga. Okay, nkwaniriza ku Celebrity Track Extra UG ogamba otya episode ya fene y'omulundi guno kansuye nti oli bulungi wano Uganda eno tugiyise street jazz street kigwatera okugaba amanya g'Emboozi kati tuli ku street jam kabalaza kano si kabalaza no lubalama kati ababode baba bayita no balita batya kwasiri salo si lubalama kubala Emboozi kubala kale tambulira awo weruzize dona ko tuli wano ku Papa Sport era abamanyi aludde okujja Uganda wano tuyimiridde gye bayita Rukulina Nganda Road obanga odda side zeno oba odda side zero kuli oba odda over side zero oba ogedda side ze Makindye wali omuzigo gw'osulamu kibadde kyetagisa ekyo kunyukiddemu nakuzino ng'okubisa nsuuluulu nyondo yakutuka nyondo yakutuka bw'okirira wano oba ogenda Nsambya wali office ze za Celebrity Track ku DKC de press kikanze omanyi tuli mbeera nzibu nnyo soko jeko tutandike atutandise nawe twatandise dda atutandika tujjako ki ate embeera nzibu ki gy'ogamba wano e Kampala embeera nzibu nnyo mwe tubadde mu kooti eyo leka tuvuddeyo soke twambuseemu okatwongereko ku saawo kana akantu wakajja wanga saakuleka nabyo kava bweru kalekaawo kale sula flexible twasemba okulabagana ndowooza wiiki ewedde sooka obuuze ku batulaba leero olunaku lwa Monday tuli ku street ekintu kati twangedde okukalubyamu mulimu guno abatasobola kukolera ku kkubo twatandika otula wansi w'emiti nemutandika otula wansi w'emiti netugenda ku Papazi nemutandika okugula juice nemujja ku Papazi kati katukolereko ku kkubo bwe mutunyiza ku tubanga tugenda mu bbanga kale mbanirizaako nnyo abatulaba yonna mwebale nnyo okutulaba mwebale nnyo okutwekuumirako bali ku mikutu gyaffe Celebrity Track Extra UG mwebale nnyo osane Flex Media Official amannya yenze sula flexible tuli mu Uganda nga wakutegezezaako luno oluguudo nga wolulaba baalukola mu COVID bayuta lukuli Nanganda lwe lugenda luyita paka asolo dukwata by the way n'ogenda paka Buziga lukutuusa e Buziga ne Munyonyo so
Yenza sula flexible ngoba lokumirako emunyonyo nagendayo ko juza ebizigo eneba clients bange eyo mbatwalira ebizigo babera no omanya abantu nende ekyo sijja kyogera nene nayo clients bange eyo mbatwalira ebizigo tu delivering nga nakugamba oli eri wali abannako owaye tolumba abantu bange by the omuntu yesiga ebizigo nako nengala abatayagadde nija sabata naba kuzuula kintu kituufu okitegeera so ata naba kuzuula kintu kituufu ne kasamala okukizuula ndowooza ebintu ebisinga bibeera bimutambulira bulungi kale weekend ebadde mpanvu okuva twava wano okutuuka olunaku olwaleero sula sooka otuyitemu highlights kati gwe abayandula olina kwogera ku ki so far week eno leero olunaku lwa Monday nga wokyogedde tubadde n'ebintu bingi nnyo twasemba nga twogera ku concert ya Ronald Mayinja tyegenda kubeerawo nga 8 March yaliwo bulungi nnyo ebyalimu byonna n'ebyakolwa mu sheeyo tugenda kubyogerako then enkeera twabadde ne Mufti Menk era mu kifo kyekimu ebyakoleddwa nabyo tugenda kubyogerako ayi ekyo kibadde kyetaagisa okukyogerako okidde mugagga naye nga anyway bintu bingi nnyo ebibaddeyo waliwo abavubuka bano abatta omutaka Bosalomwa leero baleeteddwa mu kooti awo kooti bagita batya si ya Kisekwa Mwanga tu kooti awo so bintu bingi nnyo bibaddewo ku Sevens yafuna obuzibu n'agamba nti tagenda kubyogerako lwokuba kiri kye yafuna naavaayo nenjogera abantu bajja kuzira bankubya obuyondo tugenda kwogera ku kitta abantu mu industry mulimu abantu abatta abantu ne bafuna amamotoka natta omuntu oba n'amwokya n'agula ennyumba tokimanyi ekyo kati byonna tugenda kubyogerako olunaku olwalutalo lwa Jenkins tutandikirawo ndowooza tandikire ku Ronald Mayinja eyabadde ku Serena naye kiri kyosoose okwogera ngenda kajjamu tugera onzikiza ntukajjamu seba anigolokesa olwoluseke lwange anigolokesa seba mpozi naye nga konsati ya Ronald Mayinja magano ne bakuonera wano nakola bulungi by the way owaboda kulingira omanya ababoda tebalina amala getandisa okukolera ku luguudo sikasobola naye omusajja we tatukoppa aliwa yena nja kubuulya onookatemamu mwogere sewo tonjokesa nange ndeka bagenda kukopa kubo waliwo atulumbalumba netugenda mukati najja netugenda ku ttebo najja netulumba ensuululu najja katulumbye olusalosalo era najja sula show ya Ronald Mayinja oyo nobati yatadde ekivu nobati ayitawo yatadde ekivu aboluseke mugenze naye nga show ya Ronald Mayinja by the way nsooka okwebaza omukulu Ronald Mayinja ti mu bayimbi be Uganda bonna tujja muyita ye muntu ekiri eno muli mutya bamaama muli mutya eyo mwagala kubuuza ku bantu mujje mubabuuzeeko oli otya maama nembeera mbi yonna tuli wano kabalaza mutumire mzee yanyolwa supervisor waffe match in the division ng'olongoosa ekibuga ewe nnyini kati babasasudde batwaddeko mwezi gumu tubanja endala tetumanyi kati baba tubala kati mu nsawo mulimu akantu omwo ate gabye babawaddeyo omwezi bwagaze mabanja katukoze tutya kale ati kati byebyo byokugambye emboozi ku luguudo bagenda gikopa n'ababoda bajja kujja ababoda batuwa so Mayinja nyogera okwebaza nnyo omuyimbi Ronald Mayinja kyeyakoze kyabadde kirungi nnyo omanyi Ronald Mayinja mu bayimbi be Uganda wa mu bayimbi abaali aba bandi eri gye bayita Eagles Production ye muntu ateewa linnya okitegeera ye muntu ateewa linnya ate ng'amannya gaaliwo nga bagagabana Golden Senga yali Dolini Mutibwa ali mu America eyo kati Golden Mami Kathleen Kusaasira
Golden Hajati yali station Mayinja. Golden Papa yono wetuli wano. Mwami Misa Kisemakula. Then ani omulala awo. Mwami Musa Kavuma. Yendoza yatwala Golden Tata. Yategese kivulu kya yali Golden Tata. Okiteka so. Mayinja ye muyimbi gwe so kulaba e Uganda. Nga tubadde mu bintu bya politics byonna. Nasalawo nayimirira ku nnono. Mayinja ne alien skin. Muyafayo bya music we Uganda. Manyi twafuna obuzibu mu Uganda wano nti abantu bagattika politics ne music. Kanye tubeera nga mutuvu otavaayo otafuna drop ya principle. Abantu bagamba concert egenda kukusala. Okitegeera. Ne kati mukama abadde atusaasidde ebintu etugenze tubiyitaayitamu. Wadde nti abantu abasinga bibakosezza nnyo. Kubanga mulimu abantu abamu abamala ebbanga ddene nga tebali ku stage nenga just sigama tebaagala nenga agamba wa stepping la ku stage wati bamussa amacupa. Okitegeera. Ne Katonda n'atusaasira ogwo mwaka nagone tugenda nga tubiyitamu bebekulu yayita nnyo mu mbeera ey'amacupa. Bigiriiso naye n'agiyitamu embeera ey'amacupa eyo yokuba obucupa ku stage. So kintu kibadde kiteredde music abadde azzeeyo ku nnono nga aba politics kubanga twatuka ekiseera aba politics ne bafuna we bayita nitumamanya nti abo ba politics n'aba music n'ababeera ba music. So Mwami Mayinja endongo ebadde emusumbuye nnyo kubanga yatuuka ekiseera ng'ali njakozesa kigambo ky'oluzungu kyenandiga ng'ali stuck in generation ng'ali awo alina mpawengwa ngwawa kubanga ojjukira bulungi we yagenda e Makerere yali kamwocha by then nga NUP yakagula waawo bamu ku bantu abajja n'omuyaga. Okitegeera najja era ne bamuwa kaadi awo biki netugamba nti abantu b'empenja Mayinja abakikiridde 221 ojjukira bulungi nga tukyogerako netugamba kubanga Mayinja muzaala gundi eno bayita batya Gomba Mpenja Simon Loko Mayinja bamuzaala sadizeeyo gundi Mpenja. Okitegeera so netulowooza nti Mayinja agenda kwesimbawo naye along the way ebintu ne bikyukamu. Mayinja naye n'ayagala okukola ekisinde eky'ebyobufuzi era n'akubisa n'amasaati bandana biki peace for all for peace. Okijjukira bulungi nnyo. So Mayinja obulamu ne bubeera nga bumutambulira si bulungi mabegakaawo yali avuddeko kone mu Uganda ng'agenzeko ebungereza eyo naye kye namanya nti yali tawaŋŋanguse yali atutte baana kusoma lwakuba nti ng'omanyi nti tuyinamu embeera ya politics oba oli awo kati ebintu ne bitabuka era abantu ne batandika nnyo okukuma omuliro Mayinja adduse mu Uganda Mayinja waŋŋanguse naye nga mazima gali nti Mayinja yali takoze eki yali tawaŋŋanguse just yali atutte baana bungereza kusoma nakubateekateeka bulungi then olwabimaliriza Simon Sokoje oyo babadde mu busho ya Mayinja nga omulabe nga yazze nayimba kayimba kabamama ninga Simon Loko ogamba oti soko tubuuzeko imirira mu makati sebo amino oli bulungi Simon nnono tulina olugendo luwanvu olwoko sebo nzibambira Sula Flex kanso senne yogereko Sula Flex mubanja ku kamera mpaka sente za mama Fina zewalidde wa Mayinja nalabye ekikutiya kyonna ng'okipakira omwana nengaagwe togenda kukola nga banno togabanyizeeko abalala abali awo anata sebo bwe nazijjeeyo walabeseka mu nsawo watadde mu kikutiya awo eky'omwana awo newadde mwana ani yateeka mu nsawo ono omuganda wa Keizi yateeka mu nsawo Mafina nakola interview Mafina n'anfuwa sente yazikuwa wali kazindalo ngeriso tambula nze netegereza nnyo wali sente okusinga n'ebintu ebirala wamuli otya nga olaba omuntu akukusa ekisawo anti nze nanoonya ekifuuyisa ono nga sikiraba nanoonya nakoze eki era nalimbulako katono okuva ku muzindalo gwe mu kamera. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bannaffe abaisiraamu bagamba nti bagita batya Ramadan Karim. Tutandise leero lutandise ya Allah otusaasire ekizibu kyaffe okisiime n'abatagenda kusobola kusiima otusaasire empeera otugabanyizeeko naye nga byesi byange nga mubaze bangu
omusajja omu ali eyo mu busozi bw'omu Kampala yagamba bwe ziwera ssaawa nga 6 agenda okulya ekintu nga kimuyita ne mugaa tofayo wadde emyaka gyo mingi osobola okusiibaako abato kava ku 3 ne kaggwako ku 7 ng'omuntu oyisibwa bulungi ng'embeera zo si nnungi naye osobola okuba ng'oli mukulu naye ng'ate ne alusa nazo nkulu ng'okula zikula omwana yagamba Allah ayagala balamu ayagala balamu naye nga tuli nnyo ku sula ndi bulungi taata Assalamu alaikum nakusanga ku gundi ku masengere eyo sembira guno naye ngamba muganda ngona ali bize sijja mukola ate yabatonga tubisetinga ate yali wala mumanyi nda kamera betu sikayo fenna na guno muzindalo jona mizinda twagire olota Simon Loko kashachuke mukko basajja bafunye ebe ku meza basajja bafunye sele tujazifuna sula ngonyiri kaliwo kanako kubera kupunga bayiiya si bayiiya gwe muyiiya waabwe gwagategeerera era kano tokabawa bajja kalaba bakalabye bakamaze kaka tutandike tuli ku ki kati olunaku lwairo twali twogera ku shoje mwaliko y'amayinja ebyafaayo ne tugenda omanyi Mayinja erinnya lye yali yagiwa lwakuba tebagitimba tembagirabako ku bipande ejjoogo likome sho baali bagiyita Ronald Mayinja 47 ejjoogo likome eriyaki ejjoogo lyonna teyalikomya eririwa teryakoma mwatandika nga mugamba nti Mayinja abantu bamukyawa naye gwe bakyawa n'atuuka obbagobera ebweru ku Serena keti yafuluma ebweru n'agamba enzigi nziggadde kati ejjoogo ly'okumanyiramanyira abantu n'okulowooza nti tebakyalina muzinzi teryakoma Mayinja wamulaba bwe yayambala suti nga 7 budde bwe bwatusalako sajja keteekamu ssente naye waliwo omukazi yajja omukazi yali ow'ekitengi owekasukana mbigulira kani ngamba makaga Mayinja gagenze namanyirawo gagenze ate Mayinja ebyo si byebibulyabyonna ebyasobola obikola naye Mayinja ng'onomuba bulungi olina okuba nga n'olususu walulowoozaako ebyeru Mayinja alinga aluuna wantumbwe olina okuba nga ebyo ebyababina Mayinja batojja mufuna kugamba ye walususu eyo tugenzeyo kuno nayo ki byonna biri mu sho ejjoogo lyakoma mwalaga kubaana nti Mayinja w'amaanyi okusinga ekisinde Mayinja w'amaanyi okusinga ekisinde what do you mean nti abantu anti kati tuze ku kiri ejjoogo likome ejjoogo likome ekisinde ejjoogo likome mwali mutegeeza ki bwe tuli awo omanyi bw'obanga wali obaddeko omugagga n'okweka ebyobugagga byo abamu balowooza bwewayavuwala okitegeera kakati bulijjo bajooga Mayinja nga balowooza takyalina maanyi gayita bantu ne bakola ki ne bajja kuba twamulabako ng'asaze eddiiro ng'agenzeeko mba NRM naye ate n'aba NRM ne balabika nga abatali friendly batamwagala onfuna bulungi era nga bagamba nti neeno gye yalaga naye ayinza obutafunayo welcome kakati ebyo byonna gye bayita ejjoogo eryalina okukoma ennaku z'omwezi 8 omwezi ogw'okumeka era by'ejjoogo Mayinja yalikomya wayitanga mu bantu esho nga teri mu bantu tebagenda kujja nenze natya we naliwo ketti ng'agamba abali basiba wristband bali basembyeko oyo abasembayo bw'okwata ku mulala ngenda kugoba ng'onzigaddeyo miryango nga Serena ejjudde Serena yali nnungi nnyo yakola bulungi naye nze nali negipredictinga nagamba Ronald Mayinja ne mugamba nti ekituufu kiri nti omuntu ayagala Mayinja tasobola mukyawa lwabyabufuzi bino politics bwe munenyeza Mayinja taweza myaka 4 onfuna bulungi kati ekintu ekitaweza myaka 4 naye ng'obaddewo emyaka 30 kiba kizibu abantu bayagala Mayinja actually yagenda n'okugenda mu politics nga takyalina lupya lwabawa kati abantu abaali baagala Mayinja be bantu abayagala Mayinja okuva mu 98 99 2000 2010 2015 mpaka 2018
kati gwe okutandika okukyawa Mayinja n'omukyawa nga tugenda mu covid oba olimba covid yakajja wano juzi andi mu covid mumuyingidde politics oyo wennankani oyo tolowooza ko ni Mayinja ne show naye yali agitidde toyinza kyali kisa kya mukama toyinza butatya naye ate atya tasobola kutegeka kubanga sheeyo tebagitegesa mitwalo 2 sho tebagitegesa kakadde kamu oba bukadde 5 mufuna bulungi sho ya Mayinja ya hundreds of millions okugitegeka ya spendinga million 198 okubaawo 198 million Uganda shillings okutegeka sho gye mwalaba ku Serena genda bitabo byakavuma Mukama Katonda atusaasira abamu ne tubeera munda ne tumanyako rehearsals za Mayinja zokka okutuuka okuvaayo nga bwe mwaziraba ya spendinga million 5 mu 4 just rehearsals zokka kuba twasooka ntukolere wa Spice Diana okumala omwezi mulamba bala venue obala abakubi obala ebyuma obala enteekateeka yonna twabange wa Spice nga tulyanga abali mu Sheraton ebintu bitambula bulungi nga Mayinja ateekawo ensimbi okulabirira abantu be babeere ina good shape okumukolera show ne tuvaawo ne tugenda ewa Kaddu ekitende waggulu kwa Christ mu kika kati kika yekka okumuleeta okugatta mu show yo eyali akozeeko n'ekika osobola okuwitnessinga my statement si ye muntu gojja okutwalira miliyoni 2 omuyigula ajja atandika okukola ki okubeererawo kati okukozesa kika okujja mu show yo okukozesa venue ye for rehearsals omuntu yali atambula kati okupakira omudongo okumujja wasula okumutwala ekitende n'okumuzza that is all money so Mayinja bw'ogamba nti yali atidde tosobola kutya ate n'oteekawo million 19 bw'osobola okutya n'okikola era singa yali atidde kalenda zaaliwo yalize kalenda n'abawayo akamu ekitundu n'ategekerawa yes so Mayinja knew very well nti alina audience ye etagenda na muyaga omuyaga waliyo abantu abamu omuyaga gwenjogerako ate si gwego mwebisinde bisobola okubeera ebyabavubuka omuyaga kiba kintu ekyekiseera bwe muyaga naye ekisinde si kya kiseera njagala kutereeza sula omuyaga olwaliro tusobola okuba nga twogere ku muyaga mu kyo ya Mayinja omuyaga kyekintu ekyekiseera kuba tewali muyaga gukuntira wiiki tornado kati mufaya mu nsuni wingi naye nga bambi Mayinja yakola Mayinja was very confident era abantu nga amanya gy'akola abantu bagamba Mayinja ate era klasi y'abantu abajja ewa Mayinja si ey'abantu ba bulijjo twalaba ku bagagga abatali bagagga ba bulijjo aba bulijjo abagagga baffe aba bulijjo tetwabula naye twalaba ku bagagga ate abalala abasajja bagwayo n'ebivangata by'ensimbi Simon Loko Mayinja okwawukanako ku bayimbi abalala bonna Mayinja bamufuuwa luyimba ku luyimba okutuuka luyava ku stage simanyi oba ekyo mwakirako nga buli luyimba lwaleeta wabaawo omuntu aga nti olwo lwange buli luyimba lwayimba wabaawo asitukanga wanje aga nti ako kange so ekyo kitegeeza ki nti Mayinja ensigo gye yasiga yali nnungi yagisiga n'agifukirira ensigo eyo n'ebeera mu bantu era abantu badenga balina obulumi bwabwe olw'obutalaba Mayinja ku stage kubanga bannabyabufuzi abalala nabo bayimba ng'oggyeko his excellency Bobi Wine abalala bali mu byobufuzi bakola Museveni alina akayimba president yengoma lwaki onteeka mbi nga tukyatambula so ya Mayinja twalabawo abantu abamu bali baagala kubanga Mayinja twogere amazima nti abadde alwana okuva mu muyaga gw'ebyobufuzi akomewo eri abantu oba oli awo nga kino kye yakoze ku Serena ebyobufuzi
yabinaabye kubanga ebyobufuzi bya Uganda tosobola kubinaaba as long as oyina endagamuntu era okyali mu Uganda. Buli muntu wano tewali babangawo omuntu akulimba nti waliwo atali munnabyabufuzi. David Lutalo yekka. Naye kyamutuukako talonda. Anti waliwo okulonda. Waliwo okulonda n'okulonda. Ate Mayinja yesimba wuugwa. Bwoli mu byabufuzi malayo. Waliwo okulonda n'okulonda. Mayinja gwe twogerako olunaku olwaleero yakolako ekisinde era n'akituma peace for all, all for peace. Omanye ensonga lwaki yali akikola? Tetulwana nti kati kyebadde nkugamba nti Mayinja yakoze sheno kati yalabye nti yalwanye okwekutula ku muyaga gw'ebyobufuzi naga kati banne ebyobufuzi binkoze bubi nnyo nnyo kubanga emabegakaawo abantu bagambako nogamba Mayinja adduse mu Uganda so yali atutte baana Bungereza kusoma oba oliawo okitegera kati kino kyetwogerako kubanga ne ku stage kwennyini twalabyeko abamu abajja ne t-shirt za Muhoozi Kayine Lugaba n'amukakaji kwate babakuba ekifaananyi Mayinja n'agisenda va ku stage t-shirt va ku stage paka t-shirt yavudde ku stage omusajja yasenze t-shirt mugagezi sategeze ndi muze kuwayiriza sente kituufu kati walitoyawula musajja wa Kabaka Medina Mayinja Medi baji mukwase n'agamba mbadde sitegedde Mayinja okitegeera naye Mayinja yakozesezza obukugu bwonna yasenze esaati lindaira kiti genda paka esaati we yavudde ku stage ate lwaki yasenze esaati hata bana bali bagezi bazikola mu kala ya red yadda amanyi kisinde ekisinde kinkomezaawo agenda okutubira ku t-shirt kekiri ku t-shirt genda naye yakisindisiza bukuku nza buli kusibula wange ngijasindiseemu esaati naye Mukama mulungi Mayinja yakomyewo omanyi abayimbi bangi abalwana okutuuka ku achievement ya Mayinja eyo nga tebakyasobola oba oliawo nga ne baba basobodde kijja beetagisa sente nnyingi nnyo okubbulukuka okuvaayo eyo kibula abantu abasinga baliko olowooza ebyobufuzi bwe twogerera kati bikyalina influence yonna ku art okimanyi kati we tuli ebyobufuzi era nze nasanyuse nnyo nali nakaabira dda Katonda afune ng'egyayawula ebyobufuzi ku art kati byayawuse nnyo ate bannabyabufuzi abatali bayimbi basula batulula okusinga n'abayimbi abali mu byobufuzi. Simon Loko wetwogerere sawuni era Mayinja yabadde n'omukisa nti wetwayingiridde mu shoye nga teri munnabyabufuzi wadde omuntu yenna ayagala ennyo ebyobufuzi asobola okupositinga ekintu kyonna ku Mayinja nga n'abatali bayimbi bannabyabufuzi bali ku maggwa gaabwe. Kyentegeeza nti twamaze okukitegeera nti si muyimbi yekka yasobola okuseerera n'abatali bayimbi nabo bantu baseerera era kati omuntu akomerera omuyimbi olw'ensonga z'ebyobufuzi aba tategeera byabufuzi oba otegedde tugenda okgenda mu sho nga waliyo munnabyabufuzi asula atunula lwa byabufuzi Mayinja okufuna abantu abo bonna abaze najuza Serena nga teyafunye drop ya principal kituleka waffe abalabi ate principal ye yakola Mayinja yamuwa chance principal yagenda okuyimba nze ndi NUP Kyagulanyi Center is my president naye principal yagenda okufuna erinnya nga Mayinja star. So ani yetaga munne fonna ofuna bulungi kaka tosobola kuwajjajjaawo mukisa akusaze ku kisinzira jajja yenkana tosobola kuwajjajjaawo mbujjajja teekawo omutwe nkusabira omukisa sebo ayinza okuba omulwadde nekozadde akubira engoma n'okola ki n'okyeza yange musabira oli mulwadde naye kuma ekyo kirala so kyegezaako okugamba kikiwa nti Mayinja nga Mayinja tebamuwadde drop naye najjuza abantu Mayinja nga Mayinja
Nange bade majali yelisi. Wala yamo. Ogenda kudduka. Wali yagana ali tukoze eki. Ogenda kudduka. Soko je tubuzeeko. Omusajja ofananye top 10 no. Mbale manyingo. Why? Ogamba otya? Omukulu. Omusajja musike omusajja afananye top 10 bagenda kudduka. Afananye ali yelisi. Ali bagenda kudduka. Zera bade ngamba ye ali ata atimye ekyesawa ze. Ono muganda. Bakuyisani baba. Byonna nno nembeera nenjogera. Muyambalanga top 10. Omuzindaalo gumunoonye nnyo. Ddoboozi eryo lya mpola mpola. Sembera omuzindaalo guno kubanga mukwetaaga nnyo. Kiki? Muli balugana ne top 10. Mukulu. Ebyadda. Nati ya mukulu ye wa mutowo. Mutuko mufanagana ali yenisi. Ali n'abanga yakulyaza amaanya. Ono muyola njala kole sente mubira bange baga wali agency jatatuka ngembale ndwaloni Yabadembale ku weekend. Epozi adembale. Atagala muyimbi sawa. Sokoleke oli muyimbi. Katugwan. Tutandikire. oba Amanyi waliyo ba junior kamiri. omusajja tyagenza kino yesembera omuzindaalo tebazi liri wala Monster. Oli alien skin ono monster. kali mwina mwinga monster kibera kisodde alien Chimenke. Muganda wala ya mufana enviri enkofiira esaati kichaini kino kisiri Mukolagana na alien. Muli ba mukwano. Temusinkanako. Odenga muli ba Luganda. ne mwana ofana alien skin gwenze nkubuulira Badde nsaba interview eno weggwera tuyambe omutono asinkane mukulu we. Naye oba muneegwa muhaaga oba munasumulwa bana bantu bakuŋŋaanya bamanya alien skin bantu balanyisa okulya twagala musinkanako. Sembera ko. Nyagala omusinkana. Nkwateko naye akuwa omukisa akukwateko. Tomanyi fango Nigeria. nalingezezzaako okugenda naye nga bwemmanyi mwana kiki ababeerawo ku gate bansikiriza kuyingira tebansikiriza kuyingira naye ate abakyuka abalala bakola ki bo bayingira Nsonga ki eyinza okuba ng'ekulemesa? kirabika nyinza okuba lyaba oluvengo omukulu yakufaanana bantu Wala ebyaddala kufaana naye ng'eyina ennyambala omusajja azzaano ku booda ningamba oyina ennyimba. Toyogera ntambula emuleesi. naye nga music eyo waalina just Baweemu akapeera. Baweemu akapeera. Kibuga kyange Kampala, kibuga kyange Kampala, kapito, kapito, kibuga kyange Kampala, kibuga kyange Kampala, Sound ya mufuna. kibuga kyange Kampala, kibuga kyange Kampala, kapito, kapito, kibuga kyange Kampala, kibuga kyange Kampala, kapito, Ofunye ne ba Queen King Kampala, dancer. bakudigida kupambana Kampala, Kampala, nabomanyi Kampala, kubakuyiri bakupambana Kampala, Kampala, nabomanyi Kampala, Munga bakumalayo Kampala, Kampala, nabomanyi Kampala, mama. Naye nga omuziki guyitibwa okozesa manya ki? Monster World. Nakati ennyimba za mukulu wo zozimanyi zikunyumira. Muwemu akapeera mu nnyimba ze kakasendi gy'oli nga mutowe. Role model wo. Muwemu layini. Yadde sirina nnyo naye ndi mumativu ejanjalo mbirabaka masafu sirina nnyo naye ndi mumativu nsasira abalina ndi mitima minafu Monster agambye mu uncle. Kale bulali kyakayi muganda twagaliza bisima byokka naye ogenda wano kapazi kale katujja tukikwasaganya tujje tukusanga abasobola tuzikwasaganya naye akavimbo kale byoba bannange tudde ku lubalama Sho bagiyita batya eno? tuli ku lubalama olwedde Eno si celebrity you. Si celebrity yaffe.
Kabozi ka kulubala. Kata kabozi ogenze wala. kabakalala Kabozi ka kulubala. Emboozi kulubalama. Kyogamba bagamba Oba kulubeyu. akabozi ku kunanyire akanyumirwa kyo. alina we yali Ebyobufuzi ku ssaawa 2. awezi ku makerere ku bbira amaanyi Kale. Akati tube tukyayogera ku endorsement ya Politics principal and music mu show ya Alien Skin. Yafunye drop ne yafunye abantu. Bose bali na Alien Skin. show ya Ronald Mayinja tebamuwadde drop Okitegere. ne yafunye abantu. Nkugamba nti Mayinja already yagaana okuva mu ntandikwa naganza ogwo mukisa sikukola ki Sikwetaaga. sigwetaaga Ogwe big eye. Omuganda ageera n'agamba nti ekiyinula ennyana Kiva mu kiva mu kibeere. kibeere alabika ye yakwata mu kibeere kye ng'akiwulira kikyalimu amaki Amata. amata nga teyeetaaga nnyo endorsement ezikola ki eziri bwe zityo at times omuwagira nfuna bulungi kubanga bw'oba osobola okuyimirira ku kigambo kyo ne kituuka ne kiharvestinga ne kivaamu ebibala ebirungi omusajja gw'owaayi yali mutuufu oba oli awo okitegeera kubanga n'abalala bafunye endorsements era oluusi bigaana nalabako mukwano gwange bamuyitani ono omwana wa Firebase birangirangi Zex yes. endorsement yali agiina n'omukulembeze yajja mu show naye ate nga show noonya abantu tobakola ki bali bakwatiya gaasi Bagala oluvannyuma principal yajja nabo ku mugugu. bakwatiya gaasi ekiro bakwatiya Ate n'enkuba yatonnya. So Zex ekiro mushawa kulize bakwa mutiya gaasi kubanga Bobi bali kyebamusuubira. basaasanya Kati buli yasaasa naye ate show nemala nebeerawo yabeera ate nga abantu badusoma batuzikiriza kyemwagala muntu yena alikusa kukola show kola ku. kakati oba oli awo ne Mayinja alabika kyekyamugaanisa endorsement ate munnange bamala okumwendosinga ate bakubetiya gaasi mu show wafiiki nga bajja kati oli mukweyanukula lwaki ewabirangiragi tebaaliyo empozi yafuna ebizimu waggulu so it's fine Mayinja kyakoze kyadde kirungi kati awo ewamayinja ndowooza birungi byokka bye tulabyewo birungi yadde waalimu abayitirayitira awo batya era tebibulamu byobuŋŋamba ogamba birungi byonna esho yawedde nga byobuŋŋamba guyugira tuli ku lubalama ekyo nno kikuyigirize katonda bwe yali atonda teyatondayo muntu katonda bwe yali atonda Era naye ali ntebe eyo. katonda bwe yali atonda teyatondayo muntu bw'atya Buli muntu alina omuntu amufaanana. era bw'osanga ng'omuntu akufaana tomuwalana ekyo nno kibe kyakuyiga eri abayimbi ba Uganda omwana ali awo Tanzania bamuyita Diamond simanyi oba akikola mu mutima mulungi oba mubi naye abaana bonna abagezaako okuyimba nga ye yabasika Bamboso. ne badda mu kampu ye Bani. buli bw'osika abaana abo si kibi omuntu okubeera ng'akuimitatinga bwe mba nga nkwegomba ntandika okunoonya by'oyambala ntandika okunoonya enneeyisaayo kati bw'onsika ne nkubeera kumpi ate gw'oba w'amaanyi nfuna bulungi kati abaana bwe batyo Kamiliyoni yali badde alina photocopies ze zonna badokita bitone baali badde bamuli kumpi baani bonna baali badde bamuli kumpi bwe bakubeera okumpi oyongera kubeera w'amaanyi kiringa kuzimba nnyumba yo nga nnungi n'ogiteeka mu kibira ennyumba ennungi mu kibira teri alaba byute yaayo naye ekikufuula nnamba emu kwe kubaawo nnamba 2 ennamba 3 n'ennamba asemba tosobola kukulembera resi ng'ogirimu atya ng'ogirimu omu kati ono omwana wabanga yeegomba alien skin it is so beautiful it's nice alien kyalina okukola amugulira olulyo bw'abanga abayaaye nga bw'agambye nti bamuteekamu enkokola kati yayimiire nga pulezidenti agende nti mwana gwe janguwa kufango kuba bw'ayogera mu ddakiika emu social media ayina engeri gyagikwata n'amala yogera nti waliwo omwana bamuyita dragon monster waliwo omwana bamuyita monster jangu njagala okukulaba ogwo omutima mmanyi nti alien agulina era gusobola okumugattako ate so Simon wetuddayo ku show ya Ronald Mayinja yep abantu badde balina ekirozo njagala mumpe ku bye beemulugunya ali kyeŋŋamba abantu badde bagamba ne band music akyali w'amaanyi okujja kwa TikTok n'emikutu emirala tulaba nti oba oli awo band music alinga akomyewo kubanga ogenda ku TikTok essaawa zino n'olaba nga abantu abasinga okukola challenge bakola mu nnyimba za Sophie Nantongo, Catherine Kusatira, Simon Loko, Mr. Chisamakula, Geoffrey Utaya. Why? Kati kankubule ekintu kimu. Tuli mu mulembe omwavu. Okay. Omulembe guno gwe tulimu mwavu nnyo.
nti n'abantu tebakyalina budde, tebakyalina concentration okuwuliriza, okutegeera, okumanya n'okugoberera ennaku zino kutono. Kyova olaba ne social media platforms zetwenyumirizaamu vidiyo bw'esukka eddakiika emu bagitemeraawo. Tituli ku mulembe ogulowoozesa abantu nti tewali budde. Ate nga band music, kadongo kamu music, ye music eyeetaaga obudde, nti eddakiika emu temala kunnyonnyola byute ya luyimba lwa bandi. Naye ate muraga eddakiika emu luba luweddeyo. Era bw'olwuli oluyimba lwa raga mu ddakiika y'okubiri addingana byayimbye mu ddakiika ekola ki? Esooka. Nedda, don't mention people's names. Nze ndi mu kuanalyzinga music in general. Era njagala okitwale nga bwe kiri. Owulira? Kati band music mu mulembe guno abantu balowooza nti olw'okuba nti obudde bwabwe tebalina okuwuliriza music waffe n'okumugoberera ne kituleetera ffe okulowooza nti baatuvaako. Naye ate be baawa omukisa okuwuliriza abakola eddakiika emu n'ekitundu ng'oluyimba luweddeyo ne bagaana okujjuza ebituli byaki, ne bagaana okumatiza. Kyova olaba nga abantu bazzaayo ennyonta yaabwe ne banona abayimbi baabwe. Kubanga the purpose of music, music teyaliiwo kunyumirwa bunyumirwa kuzina genda mu maaso. Music yabanga class, kyabanga kibiina. Ng'omusajja akwata teepu ye n'agiteeka mu radio cassette n'agiteekawo n'avaawo. Mwesiimye balina abakitamwe nga bakola entegeka n'otasanga bwavu. Bakuve bankobazambo golwotawuno tolya. Baana bange njagala bawerere. N'avaawo n'agenda n'anoga endebe y'emmwanyi. N'akomawo n'asanga Sebatanga akyabuulira ki? Abaana be. You understand? Yali purpose of music number one kwabanga kusomesa. Kati music wa leero wakuzina kutabe da na de jega jeje abantu bazinye bakooye baagala okubaako kibayiga tewali kibakola ki kibayiga yensonga lwaki baddayo. They are going back to the roots. Era eno opportunity nene okulabika nga abayimbi abayimbanga music oyo Mukama atusaasidde nti baatutta batutte, abakyali abalamu bakyali balamu. Era I'm calling upon every band artist eyali anafuye ng'alowooza nti ebintu byali byaggwamu. Abantu batandise tukolinga back. Guys, come back on board. Twalaba Papa Mr. Kisemakula yaggala Serena. Mufuna bulungi. Ronald Mayinja yaggadde Serena. Wakati awo tolowooza nti wabaddewo bintu mu Serena. Aruna ajja kugiggala ate ye ku ssaawa 9. So ya Aruna Mbiru anaaba tazze ku Serena by ssaawa 8 ku 9 tojja kufuna kifo. Ekyo nkikubuulira. Yennyonta kati eriwo. Yennyonta eriwo. Tolowooza nti okuva ku Papa Mr. okutuuka ku Mayinja tewabaddeewo bivvulu ku Serena. N'ebimeka ebiggadde. Gwe munnamawulire bimeka ebiggadde. Kakati ekyo kikulaga nti abantu bali mu calling back. It's a wake up call. Guys, come back. Mukomewo tukyabeetaaga. Nkwanukudde bulungi. Purpose of music ensa ey'okusomesa n'okuwabula okuyigiriza eggwanga ebadde eweddewo nga wasigaddewo kyakuzina buzini. Kati ababandi kye balina otukolera balina okukwata ekidongo. Kuba abantu batulaze nti ekidongo bakikola ki? Bakyagala. Kati tukwate ekidongo tukigatte mu bigambo byaffe. Tuddewo wali twenogera ensimbi zaffe. Ekidongo ekiriko kati? Ekidongo ekyo osobola okiyimbirako. Yes, osobola okuimprovinga n'ogattako ku kidongo n'okigatta ku bigambo n'oyitawo ensimbi n'oziyoola. Awo ndowooza tubasula flexible. Nga tetulina okuvaawo. Ekyo mu balimi bakiyita value addition. Mulina omuyimbi omulwadde? Kiki ekimuluma? Ng'omuntu yenna bw'alwala. Nawudde asaba buyambi bukadde 3:8. Kisoboka kubanga tebamujjanjabira wano. Kati mumwadde mwagala Katharine kusaasira asabe emitwalo 2 nga bamujjanjabira Kiruddu. Ali mu Amerika. Kakati gw'osubira mu Amerika bajjanjaba nga abajjanjabira ku lw'ebusaabala. Nange kye neebuuza. Ab'omutima omulungi. Ani gwe yaziteresa oyo gwazisaba? Ekyo tokyogeza mutima mulungi. Ddamu okibuuze. Sijja kibuuza. Flexible ogamba bw'ani? Ono yasoose okubuuza nti azisaba ani? Flexible ogamba nti ani gwazisaba? Flexible ogamba nti ani gwe yaziteresa gw'oba azisaba? Togattulula. Ekyo bw'osanga bw'osanga akolima amangu agaakale naawe ewuwo kijja. Nedda. Sagala tukolime. Gambi yaziteresa ani kiddemu?
Soko. Ona sokala mbule. Wangu na sose nagamba. Azisabani. Ninga ene bambi. Kusasira mulwadde. Nze omuntu yenna ng'ali mu buzibu. Sisobola kusaagira mu mbeera eyo. Si yekka. Tulina omwana waffe Dawudi Mugema. Dawudi Mugema naye ali mu kusiitaana n'obulwadde era nsaba yenna asobola okuextendinga omukono oguyamba ayambe ku Dawudi Mugema amufunireyo kukka ssente ajjanjabibwe. Kathalini Kusaasira is like any other Ugandan. Afuna bulungi. Alwala ng'omuntu omulala yenna bw'akola ki? Bw'alwala. Ate era asobola okwavuwala ng'omuntu omulala yenna bw'ayavuwala. So bw'avaayo n'aga nti bannange nsaba munnyambe nfune obujjanjabi. Tokiteeka mu fiiru ndala. Nalabye abalengeza ne bagamba nti yagenda asabe mu 7 yafunanga ssente kuveewo omukulu kati abantu bwe bagamba yeteekako olokotako masavu bagamba abantu bonna bayambiddwa abalina ebyafaayo okusinga kuffe manyi ffe waliwo bye tutamanya nabye nga bajjayo ebyafaayo nga ne bahonalewo baffe bannamboozi nabo gavumenti yali ebajjanjabyeko nakati bakyali ku bujjanjabi bwa gavumenti nakati bakyali ku bujjanjabi bwa gavumenti kati wabanga honale basobola kusaasira yani ataweebwa everyone needs hope bw'abanga ali mu kaseera keetaaga obujjanjabi ate bw'afa tetumuziika tumuzikira ddala bulungi awo mutandika okusosola ne mugaa nti gwe toziika gwe ziika nga tukyali ku bayimbi ne bannamawulire otalo nalabye baluseewo omuyimbi Spice Diana ne munnamawulire omu Jenkins Mukasa nkuwe etteeka yange teruliiwo tewali lutalo teruliiwo enkambi ya Jenkins ulira enkambi ya Jenkins enkambi ya Kasukulive Edison and the group tubamanyi n'omulimu gwe basinga okukola mu Uganda gwakukola mawulire n'okutonda abayimbi onfuna bulungi kati olwaleero tubadde mu spaces zonna ng'omuyimbi wange Spice Diana talina waalabikira mawuliriza njagala oanalayizinge ng'omuntu ategeera kakati olwaleero bwe lubanga olutalo luba luseewo sooka onoonye luva ku kiki ennyo ekireese olutalo bw'oba olwanga kozi y'olutalo manya nti akasobola okubeera akabadi ne Spice Diana akomewo era tujja genda okuva mu lutalo lwa Jenkins ne Spice ng'alinawo oluyimba olupya ng'ate lukola era zolwo si lulabanga lutalo kubanga terulina mirandira okudisinga kankigatte bwe okitegeera waliwo oluyimba olupya luyita batya ng'ani aluyimba lumaze ennaku mmeka Simon olutalo lumaze ebbanga ki Simon okudisinga zino baazi okudisinga abayimbi just okubeera nga muli numba nkulumbe kirina impact gye kyongera ku muyimbi fonnaawo ate kati music tagatta taba wa kuyimba buyimbi music alina naye accessories era ekimu kubibula ku bayimbi nga ba Simon Rock butalowooza ku accessories ezo ofuna bulungi accessories nga ki omuyimbi tolina kyovaako bw'oyambala ng'omuntu omulala naye ate olina okwambala ng'omuyimbi osobole okwawukana ku balala omuyimbi tolina kyovaako bw'osanga akakomando oko n'okalya naye ate olina okunoonya ebifo nga papa's sport olye mu kifo ekituufu oyawukane ku bantu abaki abalala kati Spice Diana bw'oyimba oluyimba mind your business oluyimba lugamba nti fa ku bikukwatako fa ku mudaala gwo oluyimba olwo lutabaako kilusindika lusobola okusigalawo nga luyimba lulungi naye nga terukoze eki nga teruli impactful so getting the impact of this song walina okubaawo ekikolebwa kati omuntu omu osobola okuvaayo n'oga nti nze I can be a sacrifice for this song to go. Simon oli mukwano gwa Spice Diana lwaki abantu babuusabuusa success ya Spice Diana of all abayimbi bonna abakyala why Spice Diana abantu ba wano nga tonna bana kubuuza bwoti no nga tonna bakutuuka ku ekyo abantu ba wano tebaagala kulaba muntu gwe bamanyi ng'agenda mu maaso fitina
abantu banna Uganda balina fitina. Omwana wagula emmotoka bwe balaba Spice Diana. Wazimba Spice Diana. Kubanga ye mwana abaddewo wano nga bamulaba okuva nga akola ki? Ng'atandika. Okuyiggaziya kariya ye n'okutuuka okubaako by'abana bo. Abikoze nga balaba n'abayitako. Kati omuddugavu wa wano bw'obeera emabega ng'ojja omugoba tasobola kuwa mukono nti nkwataako. Nfuna bulungi. Bw'ojja n'omuyitako atandika kutegangwala ogwe. Kati bonna abavumirira music wa Spice Diana fitina. Ate nga bakulu kuye. Fitina kubanga akaana kazze nga bakalaba kabayisaako eggaali kakoze concert eri very successful kalina ennyumba abantu ze batalowooza na kuzimba. Emmotoka Spice Diana emmotoka zalina tozimanyi singa ofunanga chance ne bakugulirawo ennyumba n'olaba ebintu Spice Diana byalina naawe kennyini osobola okuziira n'ogwa wansi n'ofa. Abamukuba ebibaluma. Kakati gwe gwagamba nti abantu badawutinga success ye. Just fitina mbeera mbi obujja utagaliza ekyo bayita obwavu bwe batawaanya. They're just poor. Tolowoozaako nnyo nti omuntu oyo gwe badawutinga success ye akolera mu bugubi bw'amaanyi nnyo okubalowoozesa nti alina gy'akyatuuseeko. But the more they doubt your success ate Katonda gy'akoma okukwongera waggulu. Kubanga nze bw'omala okundaga nze waliwo neyakinkola nange. Muntu omu yagala nanjogera bwe nneŋŋana naye kaakati kiki ensobola okukola kimu challenging bwe nakikola yafuuka mukwano gwange. Sijja kwogera mannya. Spice abalaba abakola atya bafuuke bakyaliibe naye. Afokasinge ku byalina okukola. Spice kuba endongoyo sigala ne rojawo mu promoting endongo yammwe omulabe ye ajja kubeerawo kubanga waali ate era yaliwo. Bye bawalana Spice. Bye bawalana Spice. Bantu nga Simon wagamba. Bye bamuwalana babiwalanye every successful human being. Era buli muntu yenna ali successful mu bulamu. Ayinayo olugero lw'omuntu yamuteganga amagulu. Wansi. Abantu bawano tebaagala ali bulungi bannange. Tebaagala ngako omuntu ali bulungi. Era gwe nkusaasidde. Ali bulungi. Ali mukuba erijja okubeera obulungi. Awo nno. Nakulabye nga Mama Fina kufuwa ssente z'abantu abalala. Naagaana otwokya. Kakati yakufunye ngaani wabadde muyimbi bangi bamuvuma nga woogambye nti enge y'abantu ne fitina kati waliwo oli ayeraba nga yalina okubeera mu kifo kya Mama Fina divoshi gwe bawa n'agamba mpota okuvuma divoshi mukwano gwange kanvuma oli amuwa kole ki alememuwa naye lwaki tewatwokyezaayo ng'akuwa bampadde meka amasigala na ssente zo tezabadde kale ntono nnyo Mama Fina ampadde meka it is okay nze nsimanyi ze yampadde zimmala ngaki ng'omuntu era ffe abali ono totweraliikirira totutyako kyotuwa totuterere koze zabadde nnyingi Mama Fina tagabaagala buswazi zabadde nyingi meka newe ziba ntya naye walina okuba nga zikwasizako emikono ebiri kakati ekintu ekyo njagala kugamba for that small success gy'otandise okuregisteringa ogenda kutandika n'abantu ate abagenda okukuwalana abeegwanyiza okuba nga be balya mu ngalo za Mama Fina kati balabayo omuntu omulala atandise okutuuka awo balina okukolayo kyonna balina okufuna ku videos zo oba nkadde oba mpya babeeko akantu ke batemamu bakabaga nti obalabye abaana yoyo nno gwawadde ssente so ensi yaffe eno yajjula mitima mibi nga tuvuddewo omukulembeze w'ekibiina kya NUP Bobi Wine yali nominated mu Oscars Awards ezabaddewo ezatulemye okuwangula ekikeesezza olunaku olwaleero era zatulemye Bobi Wine bw'aluuzinga we all lose onfuna bulungi zatulemye tetwaziwangudde kubanga singa yaziwangudde success yali badde ejja eri Uganda abasinga bantu badde bagamba nti abatawagira ndowooza ye ng'omuntu ne bagamba nti
badde bawana ne award ne tebagifunye bakyatugamba ki era ogwo guba mutima mubi ogwo mutima mubi nze ekintu kyonna ekinkuludinga Uganda oba ani akikola oba wa kibiina ki oba wa ddiini ki mba nsaba bannayuganda tuwagirire wamu nfuna buli kuba banominatinga Bobi Wine mpaka Voices International ne flaga y'eggwanga Uganda n'erinnya Uganda likola ki litambulirako Uganda yo bajogera nange Simon Rock baba njogeddeko ne Museveni baba muogeddeko kati abo abantu Simon obagamba kyaba kati akyalina amasannyalaze oba n'awadi yamulemye biki abantu abo naye abantu boogera omuntu ayogera kwogera kintu kyakwe ntalina amasannyalaze nja kugoba ku shame ngende yes Simon ngenda kugoba ku shame muleka akiikirira abendowooza muleka akiikirira abendowooza ye kuba waliyo mu Uganda musosoze ate kati awobeera mulala nze nina endowooza yange egamba Kyagulanyi takyalina amasannyalaze mbeera mbaako nange benkiikirira agamba gwe gaggwe ate waliyo omulala akyogedde banaye temumboola ate era n'abantu abo sogamba Kyagulanyi yatandika okugaba niba naye mutiisa kanga abaana baleni yukumutiisa kanga submission yange yabadde sisobola kusanyukira muntu yenna bafuuti soja no baba tugambye temusuubira obwa minisita kakati nze sisanyukira kigo kya muntu yenna ofuna bulungi era omusomo gutwalawo soja olina okubaako ne certificate munange olinga omweyagamba ebifo by'obwa kansala ebingi ebirina ku magombola ku disitulikiti ng'omuzeeyi yali yabiteekawo bakanda be basobole okubaako bwe benyiga mu byobufuzi lwakimanyi nti James omuzino tugutwala tunaagenda okumaliriza ono basomye obadde okyayogera ku ensonga mwagivuddeko twabadde ku Oscar Award atalina masannyalaze oli n'agamba ng'omukulu talina masannyalaze naye obadde mukyogera gwe talina masannyalaze ojja kuva ku shene ogende amasannyalaze si ge gagaba Oscar era amasannyalaze ga Kyagulanyi galina we galina ne bwe gakoma nfuna bulungi si yategeka empaka ezo ne byadde avuganye nabo b'amaanyi nga naye bwali ow'amaanyi era size empaka zo gy'okusangamu buli muntu so bw'abanga yaluuzinze mawulire mabi eri Uganda nze buli kintu kye twetabamu nga bannayuganda mbanjaga tukikole tutya tukiwangule buwanguzi era nakuwalira wamu n'abanakuwadde olw'ekyo naye ate nencelebratinga n'okubeera nga twabadde represented mu mpaka ezo ekyo nakyo nkitwala nga it's a big success. Twogere ku Mufti Menke natumaliriza. Mufti Menke baagobye omusajja ku stage. Mufti Menke yabadde wano mu Uganda yabadde ne day two events. Emu yabadde yabwerere endalanga ya Serena. Kubanga mwe mwabadde okuserena ne Mayinja then enkeera. Nga Mufti Menke yaliwo. Zaka. Ku bantu abazze. Ekibula kyabadde kya Busiraamu yes. Si kyekyo. So Mufti Menke yabadde alina okujja ku stage sawa 3. Ayogere paka sawa nga 5 kitundu kubanga yabadde guest of honor yabadde omugenyi omukulu naye abamu ku basiraamu abazze okwetaba ku mukolo in fact Mufti Menke yabagambye nga yakatuuka nti abantu bonna abajja ku kitutu okwogera wano we tubeera wano mu kizimbe wano tubeera muntu omu abantu abajja ne status temwogera nsimanyiza nkikiridde district bweti nze ndi member wa parliament nze CEO Mufti Menke yabadde ayibaganye omugagga omu Amisi Kigundu najja ku stage natandika okubulira abantu engeri gyekolamu ssente bw'alina ettaka bw'alina ennyumba ye eri kuyika 11 alina emmotoka 11 naye avuga emu
ayina ennyumba eri ku mazzi naye asula mu kisenge kimu ali bulungi nnyo era bannayuganda balina okukitegeera nti Hamu okubeera omulungi teyabba kibbe yakola bukozi abantu ne bamugoba n'omugamba vaayo ku stage ffe twagala mumenka ajja akole ki atubuulire kati abantu bakoowo omuntu okubuulirira ku magezi g'obugagga tuddeyo akatabo tebakyakasoma fumuukiriza tuddeyo ku nsonga gye nakuwadde ku Spice Diana abantu ba wano mukama n'atusaasira busaasizi naye ffenna ly'ebbumba lyetukolamu naddala bannayuganda bannayuganda tulina omutima omubi nti tetwagala muntu ali bulungi era kyova olaba nakigambako abantu abamu ne bagamba nti bannaffe abaliko obulemu bajja ku stage nfuna bulungi nkwatira kulabirako ekyomutima gwa bannayuganda bannaffe abalimu obulemu bajja ku stage bateekamu akayimba yamba oyo muntu munaawo omuyambe abantu bonna nga bwe bazze mu kikaali ne bakulumulukuka ne bajja bawa omulema essente ne bamufuuwa nfuna bulungi nojja Simon Rooko n'oyimba bulungi nnyo abakuba ebivuga ne bakuba bulungi ne bakola buli kimu n'obula yadde akufuwa nusu kubanga gwe bakulabanga gwali obulungi nga zo ze bagenda okuwa zigenda kuba bayisaako omuntu wano bw'abeera mu nsawo ey'amaziga ey'olumbe basobola okuleeta ensimbi zonna ne bazimuwa naye bwe bukya ku makya ono n'alangira bana njagala kuzimba ku nnyumba mikwano gyange mumpeeyoko ku nsawo za seminti nzimbe ku nnyumba tewali wadde ayinza kuleeta ettaffaali eri n'erimu bwe riti kubanga balabanga gwe agenda okubakola ki bayitako kati hamu ebigambo bye byali badde nnyo byansa era nze nga munnayuganda nandyagadde okumanya hamu bw'akikola okusinga mmenke kubanga abamu bagenze n'okulaba mmenke nga tebamanyi na mmenke yani success and failure based on reasons and reality tonfuula full figure obuwanguzi obuwanguzi n'okugwa n'okulemererwa gusinziira ku nsonga reality kiba ki mu Luganda amazima kati ebyo hamu ne bw'anaawandiika obutabo kakaaga abantu bawana ekisooka n'abaasoma tebaasoma kalica ya kusoma ne betulabanga abayivu tebaatwala kalica ya kusoma nga nsonga era omuddugavu wa wano ng'oyagala okumukweka ekyama kyonna bwe wandiika ne bweba simu bw'otayipinga message whatsapp nenkutayipinga neugamba divorce munange kola boti neboti message nebanga mpanvuko oli agamba leka tsemwenoko bino byonna byampeereza byaki ne voice note kasogiteekamu abalina okujongeza ateeka mu bbiri naye nagiwuya yonna nekola ki negwayo so kalica y'okusoma wano mu Uganda tekola ki kubanga akatabaako wadde nga mwemuli ekyama kya hamu kikisitamina nga temukyali mwana olwobaki kati akatabaako bannayuganda simanyi oba naakasoma naye ate omusajja bw'abanga avuddeyo batono nnyo nno abagagga abavaayo okwogera obugagga bwabwe n'ekyama behind their success era bw'abanga ekyo hamu avaayo n'akikola nze ng'omuntu mwebaza kubanga batono abakikola ki ekyo abakikola kati abagobye hamu ku stage abeefudde embugo tebaagala bigambo bya hamu be bantu abali satisfied n'obwavu bwabwe awulira ng'ali comfortable nabwo kati mbulirayo interviewingayo omu ku omu akuwulira ebigambo bya mmenke byayogedde yabadde ddiina ate baze kuwuliriza mmenke yayogedde kukolabako obulabe bane bazeobubaka ekisiibo nemmere no bayiza era banaye bigi yategese omukolo gwatukoze bubi nnyo okimanyi twatuse saa 5 nebakulya mmere natandika abantu batayiza butayiza baleete mugenda musoke mulye ekamere abantu nga beekooye ekigambo y'omwoyo yabadde y'amaanyi bannayuganda bakumanya tuli kabalaza twalize lubalama Lubeyu Emboozi ku Lubeyu nga tumaliriza ku bigambo biri buzi nga tumaliriza share
kale nga tumaliza lunaku lwayo nga twabategeezeza tukoledde wano ku Lubeeyu twegatiddwako muganda waffe Simon Rock. Tubadde tumenyamenya ensonga nnyingi nnyo. Twogedde ku Ronald Mayinja, twogedde ku Mufti Menke, twogedde ku mulwadde waffe Catherine Kusaasira. Byonna nga ebitambudde olunaku olwaleero. Oyinza okuba onyiize nga tusowaganye olwa bino bye twogedde tonyiiga ezo ziba tuba twogera naffe mukwano gwaffe obeeko kyotegeera naye nga tetwagala kunyiiza. So bye bigambo ebyange bitonotono. Omuntu ayinza okugamba awo ba people power awo Museveni awo biki. Ate era wadde obiyisaawo Muhoozi akuyita kuwe ssente. Alina ssente wabazina ngenda. Maliriza balina UPL bagita UPL. Simanyi. Premier League of Uganda. Siriba byabufuzi. Patriotic Nze nsanyuse okuddamu okusiikana kabulaza wange ono. Flexible. Banga libadde nasemba okuba naye nga bane kusuubi naye ate ne tuba nnyo kufufa. Ankonjedde. Tewaliko kufufa. Twali nnyo kusuubi nga tukyalina omukyalo oli yatutabaganye nnyo yali atandise okumanejinga. Pacho. Pachoto. Nga mukwano gwe ani gwe nasanga kufufa FM. Flex tewagenda ko kufufa. Kati oliwa. Ndimi njakubulya nga wano kabalaza ali Kubo atunda bizigo. Nakola kampani ekola ng'ebizigo tugende. Bwava ku ssuubi wamma kweruka. Sama bizigo byolange. Sama bizigo byo tugende. Leka nno nange ebizigo byange. Wamma namuleka muddugavu. Banaye tulina ebizigo ebirungi okuva mu Flex Organic Products. Ebizigo byaffe birungi nnyo. Toyeruka. Omuddugavu osigala mweru. Omuddugavu osigala muddugavu. Naye oyaka. N'omweru kakumunyungula. Yes. Oba olabika bulungi. Engalo tezikona. Nze ndi musajja. Nze ndi musajja naye sikonanga ngalo. Ayagala ebizigo byaffe tukola door-to-door delivery. Ennamba z'essimu ziri 2. 0706 599 507. Eya MTN 0772 322 Flex Organic Products. Kati nze mbulamu kizigo ki? Kati gwe ky'omusajja gye kiri. Obeera ku nze seesiganga ku kizigo katyanga nzaalibwa. Bale ngenda kikulete bwe tuddamu okukola. Ngenda kujja n'ekizigo ky'abaddugavu. Ky'abaddugavu nganze. Kati abaddugavu beesiga bafuuke ki? Onyirire. Obeerenga eryanda. Ng'olabika bulungi bw'oti. Sibula abantu gwe. Nze Simon Rock. Wadde okukabalaza we tuyibiridde waliwo ekifo bakiyita Papa's Sport. Papa's Sport kisangibwa Makindye wano ku Kyerukuli. Mujje mulye ku mmere ewooma. Emmere ewooma mu Uganda yasigala mu kifo kimu kyokka bakiyita Papa's Sport ewa Papa Misa Kisemakula. Kiwini Nwaji. Alien Skin kwali. Kuliko Walukaga, Haruna Mbiru, kati endongo Ronix owa ndikukyawako buba. Kakati ogenda kunyumirwa show ya Christmas. Ya Christmas. Ya Easter au kalenda. Ata Easter Monday tuli ku Nature Resort Emaya. Nature Resort Emaya waggulu awo kati endongo yo nestuke yegattibweko abalala bangi nnyo nga bwe bagenda okubeera wano kalenda bwe bagenda okubeera ku Nature Resort Emaya tuwomerwe endongo. Endongo ya Idi sinagitegeera. Sinaba kufuna ntuukirira. Tewali yambuukinze. Kuyimba nate Idi eyina ekizibu. Bobe giri nnyini abasiraamu oba oyingira bwoti ngabagamba baddaye temugeza ne mutta ekisiibo. Kyokka nga ate basiraamu bannabwe ate be bategese endongo ya Idi. Simon Rock nsangibwa Mityana. Essomero lyange. Essomero baliyita Kikonge Advanced. Mukama tuwadde abaana. Manyi bw'obanga ebintu by'okolanga bya ddala. Ensi ebikkiriza. Nakola essomero. Nava mu kajenjegule. Nenkula nemba musajja mukulu. Era ono gw'oli naye director. Era temunjogeza. Director of studies, director w'essomero. Director w'essomero. Otegedde. So nange wali naye ndi CEO. CEO. Muzigo. Ate n'ono ssebo ono gw'olaba. Ono gw'olaba. Omuntu nga yogedde ebyafaayo byo. Ogwa chemistry. Naye ng'otabula ekizigo kati. Director w'ekizigo. Naye ndowooza
nawe sebo ono naye mutandisi wa radio sebo langa radio yo nya lyange tompanga sente okay naye Rock FM osogenda ali ku www.celebritytrackug.com ne ku Rock FM ojja kutuna bulungi nnyo celebrity track www.celebritytrackug.com website ojja kufuna bulungi nnyo kuwandiika abagala kuyempapula ebyo naye ng'oyagala kalinka kakubakinga up nti bakwatako ng'olina wobbye nsokuwandikako emboozi netugibakidatinga nogamba kati wano bankwata ne baba tebakukwatanga ffe tubikola nga kati buli ayagala ekyobufere si kyabufere mbere bulungi mweraba